Webale nnyo omukunganya waffe. Bwe tugendako ebweru w'eggwanga ebintu bya bukadde na bukadde bitokomokedde munabambula w'omuliro akutte ekisiro ky'abalenzi ku ssomero lya itierio mu ggwanga ly'e Kenya. Ebintu bya bukadde na bukadde bye bitokomokedde munabambula w'omuliro akutte ebisiro by'abayizi abalenzi ku ssomero lya Itierio Boys High School mu ssaza ly'e Kiisi mu buvanjuba bw'eggwanga ly'e Kenya. Ebisiro 7 ku ebye 11 bye byokeddwa abayizi b'essomero lya Itierio Boys High School ng'entabwe yavudde ku kugaana abavubuka bano kulaba mupiira gw'empaka za Bulaaya wakati wa Croatia ne Portugal. Kigambibwa nti abavubuka bano basoose kwekalakasa nga bakanyuga amayinja saako n'okuwogganira waggulu nga bwe beetaaga eddembe lyabwe. Gavana w'essaza ly'e Kiisi James Ongwe ategeezezza nga bwe watali muyizi n'omu afiiridde mu muliro guno era n'ayongerako nti ekitongole ekikuumaddembe kikyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku bayizi abaakoze effujjo lino. Ly'essomero likyaggaddwa okutuusa ng'okunoonyereza kuwedde saako n'okuddaabirizibwa. Kinajjukirwa nti lino ly'essaza erikyasinzeemu obwegugungo mu masomero ng'era amasomero 2 ge gaakeegugunga mu bbanga lya myezi 6 egiyise. This is Kingdom TV.